Ku ludda olulala tulaba nti mu mbeera eno eriwo omuntu aba ng'atyoboola eddembe ly'omufu kubanga gano amazima gandibadde gaavaayo mu budde bwago nga n'omuntu akyali mulamu. Naye ate era tulina nnyo okwefumitiriza okutunula ku court order okugamba nti nno be baagenda mu kooti ne bafuna divorce yali eyogera ki, kubanga okusinziira ku mateeka g'abaana namba 59 mu constitution y'eggwanga 2019 as amended oba enkwate mu 2019 kitulagirwa bulungi nti nno mu budde obw'okwawukana kooti erambika bulungi nti ono ajja kukolanga kino n'ono ajja kukolanga kino, era bw'ogenda munda mu kawayiro ako kongera otulaga nti kooti okusalawo kwayo ekwesigamya kuki omwana kyayagala in the best interest of the child. Era mu mpoza yonna baleeta aba probation officers abali mu bitundu abaana mwe bali n'abazadde b'abaana n'abaana bennyini kati ne basalawo ekintu kye bawulira nti nno abaana kye bandisinze okweyagaliramu. N'olwekyo omuntu atatunudde mu binnonogo ebyali mu nsala ya kooti tasobola kuba eno n'addamu ensonga n'asalira omusango bwono okuggyako ng'amaze okutunuulira buvunaanyizibwa ki obwali buweereddwa omugenzi Right Honorable Jacob OULANYAH era oba yabutuukiriza oba teyabutuukiriza. Ate era gavumenti mu kawayiro ke kamu yagenda mu maaso netulagira nti singa omuntu aba tatuukiriza bintu ebyo mu nnaku eziragiddwa n'olaba nga tazituukiriza oli wa ddembe okwekubira endulu mu kooti n'ogenda n'owaaba olw'okumenya ebiragiro bya kooti oba contempt n'agenda ne bamukwata ne bamuvunaana ne bamugulako omusango. Ekyo tekyakolebwa. N'olwekyo kati ndabanga okutyoboola eddembe ly'omufu. Era ate nga tuvudde ku mufu oba si mufu abaami abasinga tebaagala nnyo bannyazaala baabwe kuyingira mu nsonga z'amaka. N'olwekyo ekyo tukirabye nnyo mu nsonga nnyingi, sigamba nti ono yaziyingiramu naye era ebintu ebyo bitera okubeera nga abaami babisiba mu ntegeeragana yammwe ababiri. Kyova olaba nti neera ne mu kukwanagana oba mu kubeera mwenna abantu abakusatu tebatera kubeera mu ntegeeragana eyo, era emirundi mingi be bagiyingiramu bagyonoona nga bwe bagamba nti abasatu basattulula. N'olwekyo twagala okuddamu okujjukiza nti ebintu byonna ebikwata mu nfuga y'eggwanga ne mu byobuwangwa bwa Uganda, ensonga lwaki abantu teboogera kintu kibi ku mufu ngaera bwe yakiggyeyo nti yagenda kyogera, ensonga tebakyogera nti oli tabaawo okukomawo kwennyonnyolako. N'olwekyo oba omusalira omusango gwatasobola kujja kwennyonnyolako ekintu era ekimenya amateeka g'eddembe ly'omufu. Sinza kiteeka bwe ntyo kubanga sayidi zombi zibadde za nfuna era mama yakinyonyodde kate nti mubaka era obubaka bwe badde bwenkana n'obw'omugenzi lwakubanga oli abadde asingako katono mu ddaala. Naye n'olwekyo tumanyi nti nno bombi balina ensako era ensako emanyiddwa Uganda. N'olwekyo siyinza kukiteeka nti nno nti byanfuna bye birimu weewaawo nga biyinza okubaamu naye nga si kyekivaayo amangu. Yogedde ku mwana waabwe tebamanyi waali. Kino ekyo tumuwa amagezi era yeekubire endulu kisinzira kati obutuuze bw'abaana ne mateeka ki agafuga abaana abo, kubanga abaana baba balina obutuuze bwa mirundi ebiri oba bakyusa obutuuze kitegeeza nti obutuuze bwabwe era ge mateeka g'ensi eyo agaba galina okubalamula. N'olwekyo tulina okugenda mu maaso okwetegereza ebiwandiiko ebiriwo kati era ebyobugagga biteekwa okuba byagabanibwa mu ssaawa kooti bwe yasala okusalawo kwayo ku divorce. So kati babanja ku omwana baba bamuwadde ebibye we mwawukanira. Parliament eri mu kulonda balonda mukwano gwe manyi nti nfanfe ego tumanyi nti ssaawa yonna yayiseemu obubaka obuyinza okutuwa. Ensi yonna ndowooza muli ekiwuliranga emitima giggunda kubanga twogera ku mukyala ayina eddiini. Omuntu yenna bw'omulaba nga ayina eddiini mu mutima okweraliikirira kw'oyo omuntu kubenga kutono pressure ekakkane kubanga Katonda yasooka okuggula oluggi lw'oyo omuntu ate naye n'alyoka aluggulira. Right Honorable Anita tumusuubira okubeera nti Mukama yamugguliddewo enzigi zino ate era amutuma si kusalawo kwe naye amutuma atuwambaatire era tulowooza nti embuzi we zinaaliira ebiwata leero nga tulina sipiika azze mu kifo kyo Jacob OULANYAH mukyala Anita Amonganeti. Omutembezi wamuwadde amagezi agagakola ki okunya ekyanyiziza nnyo abamu ku bantu bagamba bati ekifo kyonna mwaki mukyeyagaliza teyasigadde ku kino kyaliko.
Mukama yabadde atuwadde abakyala nga ffe tukulembera Parliament ebiseera byenzijukira eby'amaanyi ennyo wano wonna tubadde bakyala ffe tukulembera era singa wabaddewo nti mukyala kaasa mema avuganya eyo yandibadde ensonga nze ndi nnyo ku bakyala n'olwekyo era amagezi ge twamuwadde gaga nti oli mukyala genda lumba. Nnyo ku nsonga y'okulonda sipiika babiri bane bane nga bagamba omunyizira namuziika ate muli mu kujaganya muli mu kulonda okufuna sipiika olowooza gwe mukyalo nga kyalibadde kyabwenkani oba konstituency nekwatibwemuko. Nze sirowooza nti nno okulonda kuba kujaganya sinnalabawo okulonda okulonda era ojja kusanga nga n'abeesimbyewo beeraliikirivu mu mitima kubanga buba buvunaanyizibwa obukwetikidde ate era nti abantu bennyini abeerondamu bonna bakulembeze sirabayo omuntu afubutuse oba mu ssabo oba mu kereziya n'agenda alumba Parliament neyeesimbawo. Abantu abasinga bakyusa bukyusa nti obadde mu ntebe etunudde left katudda mu ntebe etunudde right n'olwekyo ffe ng'abagoberezi twagala okuwambaatirwa twagala obukulembeze ate era kino kyetukola kiri mu ssemateeka singa tekibadde mu ssemateeka eyo yandibadde enkyukakyuka eriwo naye bwe kiba nga kibadde mu ssemateeka tugenda mu maaso ng'eggwanga naye ate okunakuwalira mukama waffe right Jacob Oulanyah omugenzi kugenda mu maaso mu mitima gy'abantu ne wabweru w'emitima gy'abantu sirabawo nnyo nkwatagana eri mu bintu bino byonna ebibiri twagala amateeka gagende mu maaso ate nga n'okunakuwalira mukadde waffe nga tugenda mu maaso n'okumunakuwalira. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.